Nyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze wa alamula kuno Yoweri Kaguta Museveni era nga yakutte ebendera y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Olwaleero asibye ebitundu ebya disitulikiti y'e Butambala awamu n'ebitundu eby'Empigi gy'agenze okusobola okuba nga tibw'ati anoonya akalulu akannamutuusa mu ntebe y'obukulembeze. Pulezidenti Museveni asinzidde okusoma eyitibwa Nkokoma Primary School mu bitundu ebyo n'aluka bw'ati abuggulira abantu mu bitundu bino eby'e Butambala bagamba nti balonda aboludda olw'obula gavumenti naddala mu kitundu ekya constituency ey'e Butambala County eri Mohamed Muwanga Kivumbi era ng'ono yamyuka pulezidenti w'ekibiina ky'NUP mu bitundu ebya Buganda. Kyokka oluvannyuma ne baloka bwe bati bavaayo okutandika okusaba nga baagala gavumenti esobole okuba nga ate baddukirira n'obuweereza. Pulezidenti Museveni agamba nti singa abantu mu kitundu kino beesigama ku nkulaakulana ereetiddwa mu kitundu kino basaanye basobole okugenda mu maaso n'okumusindikira ababaka nga bannakibiina ky'NRM banaasinzira okusobola okulaganira bulungi nabo mu nteekateeka y'okulaba nga babeerawo ebirina okukolebwa okusuusa obuweereza oba omuggundo eri abantu ba bulijjo. Bwe mulonda opposition basaasidde kubanga ndudde wano myaka 65 mbadde mu bya Uganda bino bw'otabeerawo amazima Katonda tasanyuka. Mwegendereze kati bano aba opposition balinga abaseze kubanga omuseze agenda kiro ayagala ekirungi kifwe nakole emikolo kati gavumenti erese kolas Butambala nereta amasanyalaze nereta amasomero ate so byonna ebisinga tebyaliyo byonna bipya nereta amasanyalaze gwe noonyoma nogenda mu opposition Katonda tasanyukira enkola eyo. Kaakati Pulezidenti Museveni era asinzidde mu bitundu bino eby'e Butambala n'alyoka ategeeza nti abantu babulijjo basaanye okusobola okukoppa bannaabwe mu bitundu eby'e Masaka, Bukoma Nsimbi ne Rakai abeefunyiridde ennyo mu kulima ekirime eky'emmwanyi era ng'abasinga mu bitundu bino basobodde okukyusa obulamu. Museveni agamba nti ebitundu bino eby'e Butambala bagenda kwongera okuba nga tebakola enguudo ez'omulembe n'okulaba ng'abantu babulijjo bazeeyambisa okutwala ebyamaguzi byabwe mu butale babeeko engeri gye basobola okwefunira ensimbi n'ekigendo ekyokulaba nga bakyusa obulamu. Kyokka agamba singa baba bavuddeyo okusobola okumuwa ababaka ba paalamenti ab'ekibiina ky'NRM ensonga zonna ezibasomooza mu kitundu kino zigenda kwongera okukolebwa obulungi. Olwekyo mbasaba muwagire NRM temukola zaala okugeza ebitakola ate mwejusa oluvannyuma mwena mulonde NRM tugende mu maaso. Olubuto lwammwe olwa Mikyala Maria Bulo Kanoni tugenda kulukola oluguudo olwo era twandibadde twalukola dda naye abantu bemusindikira bantawaanya kubanga nga bwe muwulidde bwe bajja tebawuliriza bye mbagamba kino bakola kiri. Akwatidde ekibiina ky'NUP bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero y'asibye mu bitundu eby'e Bukoma Nsimbi ne Kalungu era ng'eno gy'asinzidde n'aluka bw'ati asaba bannayuganda bonna nti ng'ebula ennaku 16 zokka tutuuke mu kalulu akabunanga 15 omwezi ogwa January omwaka 2026 tebasaanye kutya abatwala ensonga z'ebyokwerinda era agamba nti abasirikale ne bannamagye abagenda okuyiba okwetooloola ebitundu eby'enjawulo tebasaanye kubayugula ttama nga balina okubeera abasaale mu nteekateeka ey'okulaba nga balonda akalulu n'oluvannyuma bakakuumi. Kyagulanyi Ssentamu azeemu okujjukiza bannayuganda nti singa wabeerawo enteekateeka y'okubba akalulu ebeekoleddwa ne bannakibiina ky'NRM basaanye mu butongole batandikirewo enteekateeka z'okkabanja. Temukkiriza muntu yenna batiisatiisa. Kusaba bw'ova wano okozesa essimu yo waakiri buli lunaku kubira abantu 5 obajjukize lwaki tulina okulonda Uganda empya. Ekyo bwe tukimala baana ba maama tugenda ku siteepu eddakate nga nkulu nnyo eyo siteepu ey'okkalonda nga 15 mukere ku makya bw'alina vuvuzeera njagala okere ku makya ogiblowinge firimbi eyandisinze n'okusinga bagiwulira eri ne bagiwulira eri ne bagiwulira eri ku makya essaawa 12 kerofu weki mubayambeko buli omu agenda atekemu akalulu ke kuba buli ddoboozi twagala liwulikike. Kati ng'otuuse wali okulonda bassebo ne banyabo kanange kantwale n'omukisa guno mbadde sinaba nabbasaba kalulu. Abaayi abantu b'e Lukaya abantu b'e Kalungu bannange nze Kyagulanyi Ssentamu bannaye n'ensimbi okuba pulezidenti bw'eggwanga nsaba kalulu kamwe bassebo ne banyabo era ng'akabonero ndi kukambuleera. Amawulire amasunsule era amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabbasa Twamma.